gwe nembwa yaffe kusinga amakulu. Namukwano gwange yannyumiza yali talina mmotoka kati nga waliwo amutwalako naye nga yambuse endabirwamu n'ateekako esi naye nga amutwalako olugendo luna agenda amwonoonera. Eriyo omugagga nga lyafuso y'emmere bw'atuula mu mmotoka yonna agituulamu. Ekisoboka naŋŋamba kiki akati okuwa ebibiri byange njagala onkombe mu kigere kuwa ebibiri. Enkabya gy'okabizaamu abantu Allah asobola okuwa n'odda ku street kasasiro nga kwolya. Gwe nembwa yaffe kusinga amakulu tula eri. Police. Ate bw'amala bw'otamwebaza lutalo ng'agenda kwa WhatsApp group muli bazibu. Bane nenkuteeka mu mmotoka yange wadde n'okunebazaako tebaggisaamu engatto ogamba jamu engatto obadde otanayi brother gundi ngatto zijjeemu hajati tuula eno mu maaso. Baganda bange ensinzibu simanyi oba olitunula otya ng'oyo gw'otadde mu bbuutu nga yalina okukutwala kaate. Kisoboka oba tekisoboka? Kisobokera ddala. Mbalabyeko bangi. Genda mpola ensi ekyuka. Namukwano gwange yannyumiza yali talina mmotoka kati nga waliwo amutwalako naye nga yambuse endabirwamu n'ateekako esi naye nga amutwalako olugendo luna agenda amwonoonera. Kakati ng'ono ate agamba tulina kussa ndabirwamu esi ejjafuumuuka ate nga agenda amwonoonera. Gagamba omunayo nansonyiwa nze wembeera mu mmotoka yange nina okwetaaya kuba eno mmotoka yange. Nze kyova laba abagagga seesembereza nnyo ebyo omuntu mugundi bagagga kakati omuntu omukulu wulira gena amwonoonera nakwata kukutama tossa ese ejjafuumuuka ate emmotoka yange nina okwetaaya. Amwonoonera mayiro zaalinga 3 amwonoonera. Musajja muwattu mwali omunange afiiringa oli afiiringa bijanjalo bye n'ennyama ye. Munnange ndowooza muli yagamba nti engeri gy'atalya muceere kagufiiringire wano kuba kati singa naggalawo enzigi zino ayinza okufiirwa akakisa akawuleza ku basmati n'enkoko mayiro 3. Era ye emmotoka ye bw'ogituulamu esi erina kuba waggulu naye Mungu bw'akwata gwabo oyo ennakuke oyo Allah kalikyusaamu embira bw'ati ajja kwonoonera mu wirubaalo ate nga amusaba nze muwulira akola ekyo naye agenda n'asaba Allah we naye kyemmanyi kiri kimu Allah kasita omusaba nga bitereera mu kituufu naye ate alina bye yatugamba nti bw'onookola kino nkujjako. Kati toyinza kweyisa munneeyisa bw'otyo omuntu ategeera ono omuntu munno kuba gwe tetulina nnyo nti kale eriyo omugagga nga lyafuso y'emmere bw'atuula mu mmotoka yonna agituulamu. Bw'azimba kalina agijaamu yonna gwe ekisenge kyonna gwakisulamu kyonna okimalayo. Lwaki bikumalamu? Wenneebaka ennyo nga wempulirira emirembe ku buliri eyo kwesi nyina wenneebaka. Lwaki oyonooneka okutuuka ku ddaala eryo? Wano David yayimirira mu lusanya lw'omuceere lwali lumussa lusanya yabusanira akabuto ne kazimba twamunyiga mugezi David. Lwaki oyonooneka okutuuka ku ddaala eryo? Gwe tobirowoozezaamu nti busobola okukeera enkya nga n'akamotoka ako tekaliiwo. Ate wemuwolerereza kati yandikikoze ati. Nze kyeŋŋamba naye kakati ekibuuzo mwe transport agende yayinaamu ndowooza munnyonnyo yamba akuwera ifuti emmotoka yino weeri ate ne transport tulogumira ekizibu toyina mmotoka ate wati oteekateekamu olunku. Bw'owa omuntu si kumumanyira ate nti olw'okuba omuntu omuwadde ku mmere n'omuwa ekiragiro nti ate giriire emmanju mukabuyonjo kakati ate munnange sinza aje kuwadde ate genda mukabuyonjo gy'oba ogiriira. Bulwali bulwadde lwali lumulumyemu
ya lwade kirwadde ki wayagalya weyetaayiza kati ekyo omuntu at least muleke ku kkobo wallahi alazim at least ekisinga bw'obanga ne transport amutwala tomulina munnyonnyole mwe munne ninamu ekizibuzibu naye kankuleke ekizibu kino oyinza obutakisobola omuntu asobola okuyamba kati gwolaba kati lindako kati nga wataaga okutegeera nti ekyo kibi abantu balina bakyala baabwe kati gwe mujje mubeere ku mmere gwe okikola mwe hani tofaayo wamma nze wuwo nalwala nga n'abaana bawulira manye nti mune daddy thank you daddy webale okay daddy mulwadde lwaki tosobola bikolera mu baana lwaki tobikolera ewali mukazi wo lwaki tobikolera ewali maama wo ne kwegamba era nga olaba effujjo n'akamanyiiro ne kwegamba n'okwagala okulaga nti omuntu wa ttabbu nnyo kyobola agamba nti munnange kanneeyagale nange ekiba kibe so kantuke ne ku mbeera eno Sheikh niyanga yagala okukutegeera naye waggulu okutegeerayo kyentegedde kyekino ekibuuzo kyenyagala okubuuza nyongere ddala okukira kugamba onyambeko omuntu mu kuyamba mu kifo ky'okufuna omukisa asofuniramu ekisiraani bwe kiri kasita oyamba ate mu ngeri y'okumanyiira maama wo n'omuweereza emitwalo 2 n'ogatako n'ebivumo naye ziri empolampola omanyi mwe mulyanga nkoko ku ccaki kakati ebyo akamanyiiro okose ojja funa gy'okatwala kati okose kuyamba kubanga kumanyiira kibanga muntu okuwa omutwalo nakubirako empi 2 ddyo ne ku kono abo nabo gye bali munne muguno omutwalo ngwina naye oba ogira ogwalenze nenku paccayo empi nga 5 nze nga ngukuwa oyo oba omuyambye edde nnyo enjala yannuma nga nkyasula ku kkubo waliwo omukwano gwange kyetwa tugendanga okukima amazzi ayina edduuka batwasa enjibi ne tugula muwogo amazzi kwolwo enjala yannuma nentabukira kale sijja kwegaana nali nkozeseza ku biragalalagala kunusa amafuta n'ebirala enjala bwe yantabukira neŋŋina nga ntagala nali maze ennaku zange wazindaba 2 nga siridde bwe nagenda nga ntagala ne musanga ddala akalimu ke yali agenda okumpa lwe yakeesoose nomuganda yenyamba ompe 2 naŋŋamba nti nze sigaba ssente za bwereere okuwa ssente zange olina okubaako nekyonkolera nemugamba kiki kuba enjala yali endi bubi naŋŋamba kiki nga akati okuwa 2 byange njagala onkombe mu kigere kuwa 2 era nze enjala yali endi bubi saalowooza nenzika bwe nakomba nga mpapa naŋŋamba nedda kakkanya amaddu ani aggoba ddayo nkombe empola era bwe namala omukomba mu kigere 2 yabimpa okuyamba okwo ddala kwali kubi oba kwali kulungi ze nafuna ekyokulya kubi ate singa nafa nedda enjala kubi ataakole n'okulya taalyenga nasooka kukola nampa 2 teyandyaza amaanyi okukola kitegeeza ekyo yaŋŋamba kale mugambe ayere kakale gundi ekivaamu nti omuntu ng'omuliisa obukyafu nti lwakubadde ogenda muwa 3 yazimpa kati wajjayo kimbegere wajjayo bulamu oba ndwadde tewabirowooza kakati omuntu bwakusega sirimu n'akuwayo 5 aba akuyambye kankwebako nkubeko 5 oli mulwadde wa sirimu aba akuyambye oba aba kakati kyekyo gamba otya omuntu nti gundi akomba ebigere ebyo gwe kyosobola okukyerabira kikyali kwera kati bw'omusango olowooza ki toddangamu mulaba nsaba Allah okitiibwa ddemu amukwesinkanyeko omulabe okuga nti musajja ono so bannange professional yonna omulimu gwonna gwokola oli musawo genda mpola ensi ekyuka basobola okuguba ku mulimu n'omuntu azze mu ddwaliro azze kuzaala oli n'aboggoka nze nange essaaliyo gye mwabikolera
olwo kyempulira sitabangako banambuulira tabamu bakuba n'abalwadde empi olwo omuntu najja n'amulaba nga ataawa afa naga nti muteeke eri Gasiya twalabalabadda musajja ze bamukubye accident ataaja oyo n'agamba mutwale eri Gasiya balina bakuŋŋaanyiza ababodaboda n'abatali babodaboda era malwaliro agamu bateeka ababodaboda balwawo okutuukayo kakati kirituuka ku mwana wo olitegeera obulungi abantu bano bye tukola teri muntu ayinza kukaaba ziga kino abandaba bakitegeere teri ziga liyiikira bwereere teri muntu asobola kukaaba ziga nga gwensonga n'otasasulira ziga eryo tekiriyo anti kati mpozi ngoyera yakusonyiye gw'olikaabiza omusawo olaba nga wokaabya abantu abo olusoyo okugamba olina musawo wa gavumenti neweematira abantu bafanga otunda booti bafaafa dda wallahi oyina okukomba ku maziga g'abantu abo mwafiirwafiirwa dda ne mukyabulamu amaziga g'abantu ago buli yenna eyali akaabiza ku muntu oteekeddwa okusasulira ezziga eryo walaw ba'da hin newe kinaabanga wayiseewo emyaka n'emyaka wallahi byenjogera haqqun mazima bakaabiza nsonga omusirikale toyinza kukwata muggo n'ogukuba omuntu vulman mu buli azaamaanya n'omukuba nobooti omuggo talina kyakoze gwe Allah n'akuleka gwe mbu n'olya butaala mbu naawe n'otasasulirwa tekisoboka kakati gattagatta emiggo egyo gyozza okuba abantu bonna wallahi Allah asobola okukuwaamu kansa nga wa bwongo enkabya gy'okabizaamu abantu Mungu asobola okukuba ekirwadde n'obeera ku ndiri obuwangaazi bwonna bw'osigazza enkabya gy'okabizaamu abantu Allah asobola okukuwa n'odda ku street kasasiro nga kwolya amaziga g'abantu baganda bange ebintu bya mirundi ebiri tebiyiikira bwereere omusaayi gw'abantu amaziga g'abantu ne webanga wayiseewo emyaka emeka omuntu n'akabanga gw'ensonga omusaayi gw'omuntu ne guyikanga gw'ensonga ate nga zulman okikoze mu mbeera ey'obuli azaamaanya kalla toyinza butasasula obaddi abapoliisi gwe nalaba yakuba omukazi yeetisse ekifaananyi ekyo kyaka nnyo omukazi alina omwana yeetisse ekibbo ky'amenvu ono wa poliisi ali mabega muwe wenyula embooko tumuwa amawulire agamutegeeza nti munnange ojja kusasula ani agenda okusasula nannyini nsi n'eggulu ani akusasula naki yamanyi yamukuba yayinenya ibadde busungu Allah yenenyezaani Allah ensobi nga ssebo ziri wakati waffeffe ababiri oyina kgenda wa muntu oyo n'akusonyiwa then n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala n'akusonyiwa so si byakubba abantu n'ogenda mu muzikiti mune Mungu nsonyiwa n'enkya n'okola bweto n'okuba omuntu oluyi oyina okudda n'omuganda wange nsonyiwa tekisoboka bameka abakaabiza abantu nga bali mu mbeera nnungi bameka genda mpola ensi eneekyuka abantu bakuba abantu wano okubakuba gye bakoma okugula amayumba ag'ebbeeyi amamotoka ag'ebbeeyi babakuuma bukuumi kale sebo atakiriziganyiza naawe ojja kukiriziganyiza nakyo ekyalo kiramba mwaka ku mwaka nkugambye abaana bawe balya bulungi basula bulungi ebintu bya Allah obiraba omuntu asobola okukola leero ekikolwa kyonna nga kikyamu Allah n'atakusasulirawo
nakusasula nga weesewo emyaka 3 okuva kati n'olyaza tekisoboka n'okola obulyaza amanya ku muntu n'akuleka bulesi tekiriyo ateekeddwa okusasula oteekeddwa mu mbeera yonna ayinza okusasulira mu bulwadde oba nakasasula mu bamekanga bakyusa emisaayi buli mwezi buli mwezi alina okukyusa omusaayi oli bamuwa ssente agula ekyuma kya kansa eyagula kirifo gyala abalwadde ba kansa bafa buli kakati oyo naye alindirire kati gwe kansa gojja okufuna ojjamu kwasaako 10 talina nawamuluma yakibayisa emyaka 2 wali omubuuzizaako nze ndaba mulamu bulungi yena yeeyagala kakati omulwadde wa siriimu ow'ennaku zino nga yeefaako bulungi omutegerera ku ki kati nze singa nkugamba buno obudde nti omusujja gunnuma kale bwe mba sekigambye kizibu kya kukitegeera katonda alina ebintu bya engeri gy'asasulamu abantu be mu ngeri ye ebajaamu oba Allah asobola okumuwanuka n'amujja waggulu n'amukkakkanya togamba oli baali bamaanyi ng'ensi batya tokiwulirangako ekigambo ekyo omusago nasanga ku kkubo nga ye omusajja oyo nabuuza omuntu nga omusajja oyo waaki buli kadde aba n'amawulire nga ali ku kkubo kwasula naye nga buli kadde aba n'amawulire amakadde nga buli kadde aba n'amawulire neŋŋamba naye kite nga oyo muzeeyi wali tomumanyi yalina nyumba eno baginengeza eri ku lusozi nga ekyalo ekyo kyonna kikye oyo muzeeyi yali tagambwako yakuba ne maama we emiggo kakati adde munange era amukube ensi yamuteekaawo si nannyiniyo bali bamuyita munnamawulire nga bamukazaako munnamawulire kuba yagulanga amawulire ekyano ekijja ne kisoma kati ng'asula ku kkubo ozannyisa obuyinza bwa Allah gwe kati gwe ekyo kyobadde bagamba ti nga sirabanga omuntu abonaabona nze kino nkiddamu nga ndi ku kamera wano teri muntu alyazaamaanya bantu teri muntu ezziga ne litonnya bwe liti wansi tosobola kulyaza amaanyi tosobola kweyita mawale tekiriyo tosobola kweyita Yosefu Koni mukambo gambwako n'ogenda bwotyo era bangi bye tulabye nga bafudde bubi abatemudde abantu nja kukubayo ekyokulabirako ono yali saababbi w'omu Kampala yafa atya erinnya liba lireetaagisa okwogera erinnya ne bw'otalyogera naye ndyogedde olwedde yafa atya fa bubi amutemaatema jambye kati kyekyo sigigendeko mpola ekyukira ddala bw'obanga olina ettutumu genda mpola abantu balina ettutumu wano abantu bakkubira enduulu gwe tolina bw'omanyi olwaliro nga ne bwajja ku mukolo okugjako nga yeyeeyanjudde si mulwadde naye ayambala ne gaalubindi ekiro naye nga lule baakubanga engalo gendako mu bannabyabufuzi ng'ensi yonna erega nti oyo wallahi ensana ozibu nnyo nga balinga abaafa naye nga mu nsi bakola batya mwebali gundi aliwa bamwogera nako n'ogamba oyo teyafa nti mu nsi gyali nga obudde buno ne bwe yasimba kubero si wano agwa tebaliyo yayugumyanga nsi namba si yonna ng'emukakati gwe bagambye abaali abasajja kugamba ab'amaanyi ennyo ŋwaŋuli kati kino kyange era saagala abatulaba bakivulunde muzivulira endala ensi ekyuka kituufu Uganda yakafugibwa ba presidents 9 si bwe kiri okimanyi nti kuliko omulamu omu bwe mba nnimba mbuulira kati genda mu maaso omulamu yaali omu
Baragawa. Simbadde ndowooza sikyogambye. Baafa. Bawummula. Ekyo nkire essaawa. Bakyagala okumanya eyo emboozi. Bategeera. Wakale gikooneko kati nti. Giwe eddakiika ng'emu. Ssebo. Bwe kibanga abaakavuga eggwanga lino bali 9 ng'omulamu aliko omu. Kaakati leka ngezeeko okubatangaaza. Wedda bagatangaaza awo ku bakulembeze. Bw'obeera mu famire wano ewammwe yonna oba eyange kuba kati ekyokufa tekiriko gamba nti oba mbu just bangerezezaamu simanga ebiseera ne binkwata. Ekyo nakyo kifu kubanga era ow'okufa era ofa. Abantu bonna ne bakufaako ogenda okulaba abantu bonna be mwakuba nabo akapiira bafudde, abantu be mwazannyanga nabo nga bafudde nga gwe asigaddewo. Message ki ebeera mu ekyo? Neekuuma bulungi. Wangi? Neekuuma bulungi. Sinywa mwenge. Bali balya nnyo embizzi. Bali bo tebeekuuma. Tebeekuuma. Walagi yafuuka walagi. Kyekyabatta. Omuntu eekuuma. Walagi ye yabatta. Walagi. Bonna walagi yatuuka n'abatta. Bakabaka ku bakazi tebambala bupiira. Okay. Kale gobanga boto bwe kitutte sikuyinako buzibu. Nenze kyentegeeramu. Nga mbutuufu otanza okutunda buuti nga banno bye mwazannyanga nabo akapiira bafu. Nga n'ebiseera bisinga emboozi zo bw'oba oyogera omugenzi gundi kitegeeza naawe onaatera okufuuka omugenzi nga bo. Ensi ekyuka genda mpola kakkana amalala gaaki. Tujja tandikira mu episode yaffe enaddako. Girindirire wagala amatu kakkana tuyige ffenna. Osanga akaseera kano kobadde olinda oba Katonda kabadde akutegekedde obeeko n'engeri gy'okyusa embala z'obulamu bwo oba ez'enjuuyo. Okuddala kwaki amalala gaaki babikoze babireseewo tubalabye batulabye tewali kyogenda kukola nga kipya mu nsi muno nga bwe tukunnyonnyodde mu episode yaffe eno. Tweyungeko mu episode eddako. Weraba.